tubagaza ebintu bitono nnyo emitwe gyammwe mizito gimanya okusitula ebintu n'obimira. Tubagaza okugonda, tubagaza okutuwuliriza, tubagaza okubanga abatwala ebiragiro naye ng'ekituufu kiri nti si biragiro, kyekyo Mukama kye yakutondera. Era ewaffe e Buddu gye nzaalibwa Masaka baalugera nti sifugibwa afa abunga, atambula amalya n'agamalako ng'ekimutawaanya mbutatwala orders. So mufuuke bakyala, bino bye bimu ku bintu bye twagala ng'abasajja. Twagala okubabuulira ne muwuliriza, ne tutadda mu argument, tetudda mu kayana, mwawule kooti n'amaka. Nsobola okubanga kyeggamba ndi mukyamu naye tetukiwolezaawo. Waliwo ebifo bingi nnyo w'osobola okuddiza ensonga eri ng'ate ogireese bulungi nga si yakkayana, okusinga okuddaawo buli omu asinge ne mwetikka ennyumba. Edda ennyo waffe eyo waliyo omukyala bamuyitanga Nakyanzi. Nakyanzi oyo Masaka yakyanka nnyo nga bamuyita Nnende, nga bagamba tatereeza maka alina kyanoonya. Yali musawo Muganda naye nga talinaawo ssabo, era nga naye ku kigo kyaffe Enkoni asembera bagamba amanye essabo lye ajja ayogere bamumewo sitiya. Yalina logic, yalina buwongo. Era abakyala bavanga eno Kampala bavanga wa ye watandikira amagezi go abakomawo ng'atamidde ng'amanyi n'okkuba empi. Bw'owulira akookona mugambe mikanzi gye sole nywa ekikopo ky'amazzi kibutike. Oggulawo olujinga mu matama mulimu amazzi g'otagenda kumira, n'akubuuza oluddeyo ng'okola ki. Toddamu ekirungi n'ekibi tobiddamu kubanga Mukama olina amazzi. Era abakazi be baakubanga empi bagenda baziwona batyo. Mukazi tayogera, Nakyanzi ne yeefuula atereeza amaka. Mukyala Nnende abantu ne bayosombolanga okuva buli wantu naye ng'abawa logic, magezi magezi magezi. Abakazi mwe musinga abasajja amagezi. Abasajja babasinga kukola ssente na mirimu mizito. Kankiddemu temukiwulidde. Abakazi mwe musinga abasajja amagezi. Abasajja babasinga kukola mirimu mizito na kukola ssente.